batuuse ku mukolo gwa Don Chris Namukasa nga yekwese wansi mu ntebe alinga kikapu kumbe batoyedda order afulume kati ne bafuna abasirikale ne bamuggala mbadde nva ku airport n'empetawo Chicken kumbe yatuuse dda abadde yakatuula amangu ago mpumpu gumoba mbadde ndazeewa nga bangamba gwe noli eyo munno kibamukola nga nsanga komanda mudogo ayasiza obugalubindi bwa Chicken amukutte embaddi abamuyisizaamu bwe bamala omuyisaamu nga mubuuza ki ekigenda maaso nga ngamba ono azole ya 5 nga mubuuza azole yani nti aliyeni ate nga ffenna tukimanyi Chicken tava ku fangoni Chicken ebiseera ebisinga abeera ayogera ne aliyeni awo we nebuuliza aliyeni yakitegeddeko nti eno gwe bakutte embali ya musoleya amangu ago embeera esajjuse kabikuse kuba ne ba Ibra babadde powa nnyo ne beebuuza mudogo ate akubidde ki Chicken amukwano nze nabagambidde ngenda ddukumamu kumbe Namukasa ali kutebuuje baagala muyola nga kali ali wansi w'entebe ne ngamba mukazi munnange gwe atambuza food for the soul omanya kibadde wali by the way Don Chris kino nze nja kigamba I personally I was not happy omanyi tujja n'ebintu byaffe by'ebbeeyi tujja tunyumya nnyo tugize mu kifo ate ne tutuukako ebintu tebitegeerekeka era nga mudogo agamba gwe bana Black Monday olowooza lwaki tetulumbye ggwe era nzije simu ne mulaga because me am a friend mulaziddewo ne mugamba ndagayo VDH nga Chicken kati nengatta Chicken ali kumuyimbi oli and this is not good akasajja ako by the way Chicken y'omuntu ndooza kyasinze emirembe kweyo up tayombangako tavuma sikumuwolereza era abakubanga yakikola nali mugambye 5 wola pressure akagatoka kutuuse ogudde mu ambush mudogo bamubuuza video eriwa nti jeri bamubuuza tulageeko tamanyi kumbe oli omuyimbi omulala but this is not nice owulira ebintu bino byali badde bikoma kuba tutuuse abantu bambadde amasuuti abawala bambadde ziwiigi z'ebbeeyi ekifo kya bbeeyi mutandise okukwata abantu w'amataayi ebintu ebiswaza okiwulira omusajja ekyo ekifo kyaggulawo it's a business place ekisinza okumpangulula it's a business place babogana that is not nice okiwulira Ibra babadde very poor ate nga babaddewo Ibra kabadde abaddewo nga mukakamu nnyo n'abalala buli omu nga yeebuuza kijje kitya kumbe ono naye ambabulirako ekintu kimu olaba ebintu ebyo bya kisiru ebintu ebyo bya kisiru nnyo mwana mujja kukwata abantu embaddi ogenda okwata embaddi y'omuntu omutte mu bintu by'okusaaga ebintu by'akabampaane nze nabagamba osobola okukwata omuntu ebbango n'oliiwa era nze bwe ndabaga obinyumya simala biki ne baganze mwala zena nsirikire food for the soul era ndulesi ekintu kye mwakoze kyabadde kibi nnyo ye order yavuddewa omukulu yakitegeddeko nti n'omukulu mwamulipye kyenjagala okumanya namukasa nkusaasi namukasa kate yenyere kasa wano Fred ndaga w'ekibiina kya Nubu kaneetekeko eryakawunawo mukimanyi babadde bagenda kunkuba naye omuntu atabadde sitedde Chicken akubiddwa nze ndi ghetto youth nze nasomye embeera kati kambanyumiza munange olunaku olwaleero omugaga Don Chris ngagulawo office ze n'ekitende ani tuli mikwano gye ng'ayita mikwano gye gyonna mu mikwano gye mwe mbadani aliyeni skin neti n'abantu alyaze na ganga ye ati bwatuuse mbadde sinnatuuka wennyambukira mozenga nkubira nga ngamba Namukasa neeyo gy'olaze omukulu mulabye yali yeni skin bandikukubira eyo ne n'okola amawulire ngamba ki ankubira Sophie ali mu mitambo gy'emikolo ngamba Sophie embeera eri etya nga mmunyumiza naye tebasaba kukuba kati bwentuuse nenda bona omwana omumpi oyo mudogo nga batandisawo ka commotion yebweru bwe bandabye ne ngamba Sophie nga nkyali mu parking Sophie siyingira Sophie nga bagenda kukuma biki nagendewa nagamba Doni nga banfunira muntu ankuuma mbeera emabega embadde maze n'okuba essimu ne mbagamba essawa yonna nkubwa Sophie nga nfunira ekifo ky'emaaso nga bateeka nga nkuuma emabega naye ng'omutima simutebenkefu kati ng'oli omuvubu waliwo azze tukuwe ku byokunywa ne mugamba aha saagala nze sinywa byakunywa ku mukolo nga sinze mbyesumululidde munaye tuba tulyawo ate Chicken mugambye walinga nyinga tunga ne Chicken nga mpuliranga agenda okubwa neze bwe mbasikubiddwa mpulira ekintu kingamba balina gwe bajja okukuba ate ekintu tekikubye kyebakubye Chicken nga ngamba Namukasa totyana yenza kaneme kubeera naawe bajja kunkuba olulo bayinza okumukuba ku lwange okay nze wembadde security ngeri tight nga bankuumye naye nga ndaba obwama
Kasitampulidde embu omugambye embu either Namukasa ava ku mukolo oba oli ava ku mukolo nemmanya yesaawa y'okubeera ghetto youth kyenkoze nga ntandika sooka nfuna waawo Kasika Mountain Dew nga nkeesumululira nkakkane kuba nategedde essaawa yonna omuzira afiira watono nga ngamba Sophie Mpitiro abapoliisi bali ku mulyango badde bazze wali ku mulyango nga mugamba afande wano bagenda kunkuba naye nsaba kunfulumya kubanga bakakubako omukikeni olwo bamuyisizaamu empi aye ne Shira Price naye asimatuse katono nga awolereza oli ng'agenze kuwondera chicken gwe bakubye kati nze wendabye nga bakubye bali nemmanya next step Namukasa ense digeto youth impise bafande ne bankwata ne banfulumya baba banfulumya mudoga nkwata ati ensawo kafande mutekoye mugamba akakane tazirika nga afuluma kati bamikwano ndi survivor ne chicken bamukoye ndi survivor simala gagenda ndi sinyende nelire n'enkoko ya KFC kubanga bwemba mponye okunkuba leero tukyagamba gavumenti erekerawo okuba bannamawulire naye n'abayimbi baagala tukuba chicken wange heni naye chicken mukama akugumye aya chicken singa watudde nange nze ndi muyaye ndi niga ninja nze nasomye embeera ng'essaawa yonna nkubwa nemmanya era engatto nenzijjamu nenyambala ebisiripa byange eby'omu mmotoka ne bagamba oba ndinga muguwa ddala kumbe nasomye edda koodi z'embooko naye olaba mponye luno kangende ku KFC ndi enkoko yange chicken ogenda olipotinga omusango bw'oba yagala alipotinga musango nze wendi ng'omujulizi wendi naye abayimbi mulekerawo okuba bannamawulire ne babloga ne batiktoka bambi chicken wange kyokka abadde ali smart kasajja katto but ebyo bintu by'okuba abantu on serious note bibi singa bakamiliyoni ne babebekulu ne babobi wine batutta dda abantu nga baboogerangako ku regimu yaabwe naye okuba abantu just because ayogedde akola omulimu gwe that's bad naye nga wenjogerera wano Fred nanga w'ekibiina kya Nuupu ndi in perfect condition bafande banyambye paka wenvudde ku kifo nengena mpakingi nenfuna emmotoka yange lwakuba erinnya lya fande siritegedde naye afande wonna wooli mukama akikubalire enzu no ntuuse n'ekajjansi n'atera otuuka ndi mu kajjamu k'ekajjansi ngende ngula enkoko yange neeriire era nze nsigala mbagamba ebintu bye mukoze bya kiseru nnyo. One, we condemn such acts. Abayimbi njagala mbanyonyole tewali muyimbi atambula na muntu gwatamanyi capability ye. This is wrong. Omuntu bwaba ina kyakoze nze kati ekikubiza kigeri na kitegedde. Namwera abakitegedde mwakitegedde tebirimu na byakuzole yabibadde na birala. Okitegeera. Ebintu ne bibaddewo olunaku lwaleero bya kisirumu. Ati obadde abantu bagamba black man temumpita. Bintu ebibaddewo bya kiseru nnyo. We condemn such acts. Let me tell you something. Abantu bwe bajjanga ku bukolo bwe butyo temuzanga bintu bitategeera. Where was security? Okuva n'olunaku lwaleero chicken bwe batuyita awantu wonna ngenda kukwata leesu mbeere nga nkusiba ku mugongo kubanga neetawulamu katono nsanga bakulijjizza ate chicken akaaba mangu omwami akaaba mangu mpidde bakubye chicken era okuva n'olunaku lwaleero nze naawe ku mugongo era temuddangamu okulaba chicken ewantu ne mutambuuza lwaki simuweese kubanga omwami bamukuba mangu ate akaaba mangu kaddulu baale nnyo kutuzi kubanga olunaku lwa naye banaye Namukasa singa bakayimbyemu omuguwa Namukasa alukumira mweno singa olabye emisinde gyatutte